movies tulimba ebintu bingi kubanga tukimanyi nti waliwo abataasoma nga te bo baagala kuyita oyagala kuŋŋamba bw'akazannyako junior kyayogera kale kati ate ina zijjiramu episodes per week tebagiyita lumu. You have to get a downloadable movie with subtitles for you to have a comprehensive approach for the movie. Yes. So Bumbash mu byonna omuntu yenna alina oba oludde okumulaba nga tokimanyi gwe toopu we osooka n'omwokya Bumbashinjo kyayo mu bintu ebyannema nina abantu omanyi maama wange anyumirwa wrestling naye nze ebintu tebinyumira simanyira lwaki mu bintu nze ndeba nga tebinyuma naye Fiona mukwano gwange era n'obo kyamujjukira inasooka okulabirako ng'alaba nnyo ekigo. Absolutely njagala kugamba nti Bumba Daniel aka VJ Bumbash, I am a creative genius flicker of consciousness, of course, in an endless timeline with a low level inhibition. Born and raised in Mutungo, a village suburb in Kampala, in the heart of Uganda, capital Kampala. Mutungo is a suburb a few kilometers from Kampala. That is where I was born on 26 September 1989. Spilling the tea, get the inside scoop. Join the dynamic duo, plug into the loop. Jose and Winnie, diaries. Got that fire, no apologies. Conversations that inform and inspire. Taking entertainment to a level higher. Come on, come and catch the vibe now. Ooh, na, na, na. Hey, come on, come and catch the vibe now. Jose and Winnie, diaries. Bumbash mu byonna omuntu yenna alina oba oludde okumulaba nga tokimanyi gwe toopu we osooka n'omwokya Bumbashinjo kyayo ng'onjokya lwa nsonga ki onjokya lwa nsonga nti no ondabye nga ndi kiyenge sijja gamba nange nkulengwe kuba gwe lodde wali toopu wange Jose ono gw'olaba yalina okunjokya. Right. Jose made a very powerful transformation in life that is really unimaginable. And it was because of perseverance and believing in her. So, of course, she always wanted to be a high-class lady. And, of course, right now, what I'm saying is... that one. Yeah. Yeah. From day one, she is one border guy. Atenga, she's a woman. Era kati, webale kuma mutindo, nakulagula. Balina okunjokya. Ogenda kulagula? Nakugamba Jose, you will one time be a very indispensable woman. Like omanyi mubamu omukyala nga living her life with the principles. Yeah. Jose you muwala gwenkuze ndaba nga tayagala kamanyiriro akuwa level. So kati with that of course you had some challenges with wabirake and this is byogera is it necessary? No. It's not necessary. You don't need to know. Tubona ko mulaba kati ndabe ne sete wali anjoche yevuga namukitu yanjoche kakati Winnie omwami nayitibwa Bumbash n'omuntu ali ku Jose and Winnie Diaries. Just so this gentleman is called Bumbash. Amanyi Bumbash videos ye mutungo mwamuyiranga nnyo emabega konga maybe video junior atero muteka utamera byagenda wachali bange VJ ani Bumbash kuga Bumbash yalinga yogera ekigo chocha chogerera. Yes, of course ikyayogerera ekigo no kuti kyasise kiri ekyo of course ekyo nakiwumulamu ekyabazungu ndi kukyala n'ekyo kiri ku TV kiri ku online kiri ku TV kina TV emu gye kiriko TV Galaxy. Galaxy TV. Yeah. Soft ground. Yes. Kweri. I had the memorandum of understanding. A contract of 4 years with Galaxy TVs, you know. But every single Saturday at exactly 10 p.m. And how is it performing? It is performing well. Virtually Anthropometrics Ziraganti, we are in 8.2. Chitegeza, we subdue a growing Ugandan audience here, 4 million. It is airing. So weekend vibes ziri okay with soft ground wrestling. Yeah. Mu bintu ebyannema nina abantu
omanyi maama wange anyumirwa wrestling naye nze tebinyumira simanyi na lwaki mubi nze ndeba nga tebinyuma naye Fiona mukwano gwange era n'obu kyamujikira inasooka okulabirako ng'alabinye ekigo naye kati ne kaakati maama wange mwennyini yakera ku makya nansindika nti wrestling tamusubwa so kinshoki era kati maama wo ojja kumpa amannya mutumireko tomanya luyinga kwali ajagamba nange ajja kusanyuka kubakinyumirwa Olwomukaaga ssaawa 4 ez'ekiro ssaawa 4 ez'ekiro twakola movies ne tukola wrestling oluzungu nitsawo ne tukola ekyaffe and twakituuma Mad Wrestling Uganda. Jegatandike ku movies lwansonga abasinga gye twasooka okutegeera bino ebyokutandika wrestling owuwo mu Uganda byakajja ndowooza kati emyaka ng'ebiri kwesatu emabega. Nja kubakubya enjawulo okutandika omuntu omuteeka mu diary kubanga kati we are in diaries. A diary of translating movies without background. Sure. Of course. So absolutely njagala kugamba nti Bumba Daniel aka VJ Bumbash. I am a creative genius flicker of consciousness, of course, in an endless timeline with a low level inhibition. Born and raised in Mutungo, a village suburb in Kampala, in the heart of Uganda, capital Kampala. Mutungo is a suburb a few kilometers from Kampala. That is where I was born on 26 September 1989. 89? Yes. Satu Mumusam. Okay. Yes, of course I went to Amka Classic School. Okay. There in Mutungo. Yes, remember classic. Yeah, of course. Up to 1994. Yeah. That was nursery. My nursery school. I went to Amka Classic School. Then Amka still from P1 or primary 1 up to primary 5. Then later I joined Bulova Primary School along Tiana Road from my P6 and P7. Yes, of course, P7 nafuna butano. Tuewana ebiseera ebyo because yes, and that school, by the way, was headed by then a mighty one, Dr. Dungu Livingstone, who referred me to his one of his schools, that is Nalia Senior Secondary School. I joined there in 2002 for my senior one. I was in Nalia with the mighty Adilo Daniel, Oyogolabian Parliament, Honorable Seku, my very lovely friend, the commissioner of the patriotism, Twasoma, in Nalia from primary 1. Then I also joined other Nalias, Boyogere, and finished Nalia Senior Secondary School. I finished my O and A level from Nalia Senior Secondary School. So for Greater Horizons, of course, that was our motto. Nalia Nunji. Biri Munana. I joined Makerere. Biri Mwenda. I joined Makerere University at the Faculty of Technology. I pursued my Bachelor of Sciences in Quantitative Surveying. So in fact, I did land economics. So I became a valuer. But of course, my period yao before my university bichi nayagala nnyo wrestling. And my mom used to beat me up for loving professional wrestling. So I told my dad njagala kutandika video library, but munange muzee wange bamuyita Kabwajira yayina amayumba maduuka Mutungo naye nga agapangisa by then mitwalo 10 per month. So one time waliwo ekikuba ekikirira abamanye Mutungo ku Zizaz, waliwo obuyumba napangisa akayumba kayenga mitwalo 3 nentekamu game station. I'm talking about 2005. Nentekamu game station nentandika okubanga ntekako obuyimba ku memory card nenteka obuyimba ku simu nga bwekola ne game station. Kati lumu dadi wange ajja angamba, dadi wange kale yankubira nga alina ekizibu kyali kya mitwalo 5 nenkwata coin box nenjimuwa najibikula nga mu mitwalo 7 nenjimuwa nasanyuka nnyo nga mwana wange ngenda kuwa edduuka wali Mutungo okole business yo. Kati nali ku university nga nsula manju nga nkolera maaso. Of course nenda mukono bamuyita Bashiri
ne tugatta amannya library ne tugituma Bumbash. So bamuyita Ssenfuma Bashir. But then along the way Ssenfuma Bashir twatabukamuko ekyatutabula nti business yagera neekula ne tugula n'ebidongo nga tukola emikolo kati omukolo gwatwawula gwali graduation center where Bashir yandika ku mukolo nga chichi mukole ye yali yawasa by then nga sinaba wasa yandika ku mukolo yaddeeka nze nkuba omukolo nze kakati ne tulwanagana nnyo the following day ne twawukana kati nze erinnya nalirekayo Bumbash kubanga baali abantu balitegedde nga kyo abantu baali balitegedde nga si kyalina kyakukola so nendirekerayo business nga omanyi Jose business yagaana nesooka enjuuza naye nengenda mu Pride Microfinance by then nenfuna loan y'ekibiina yali akakadde nalina kusasula omwaka mulamba nensooka ngulaho computers bishinga obimanyi naye nayagalanga nnyo wrestling nayagala nnyo wrestling era ekiro kyange ekirungi mu byonna waali obeera kati wabadde wabwereere naye ngaekiro kyange njagala nnyo okwogerera firimu okitegeera ngera obulamu bwange ngamba how do they video joke movies how do they insert that preliminary voice omuntu okulowooza ekyo olina obbangu ina buwidde bakikola baani abaali bogamba bakikola batya waliwo VJ Jingo ne VJ Shaukan bali boogera movies ne VJ Keke naye VJ Junior ayingira equation after VJ waliwo VJ Mark VJ Junior ayingira equation ey'okwogerera firimu era VJ Junior movies zaatunda nnyo nkugambye twatandika okukola business ya library 29 awo nga library kati kankunyumiza nno okutambulako ne DVD by then nga muli bagagge wamu DVD player CD eyo atama ne CD ng'aginyeenya bw'ati like by then of course okuba ne DVD player kyali kyamaanyi DVD ezasooka tezaalina na flash slot so nga CD zitambula nnyo so twadabinga okudabinga kwe kusalamu CD naye nga tukozesa computer by then duplicator nga ziri mu town wokka so I could go to Zai Plaza waliwo amaduuka agali agamaanyi of course there was Medi Mishi videos wabeerangawo Abbey's videos wabeerawo ne Papa omuyindi era asinga otunda movies mu town ng'atunda series ng'atunda alina edduuka ly'amaanyi he has 20 duplicators you reach there nga zini asaboti n'ogamba ya so we started selling movies of course ne tutunda VJ Junior twatunda VJ Junior mu Nakawa kyogambye mbu VJ Junior yalinga atambula nga bwe mwaberanga ne movies mu studio ezaba VJ ab'enjawulo naye nga Junior atambula nnyo firimu za Junior zitambula nnyo VJ Jingo yasooka ng'otambula naye makkati awo engeri Junior yali annyonnyole nnyo yatandika okubanga atapinga akatale ng'olwo akatale katandika akabakyala kyemmanyi yakatwayira ddala akabakyala yakulinga love story of high school na penetrating mu katale twatundanga nnyo firimu za Junior era teri movie seera tali proud of VJ Junior musajja gwe wasasulira abantu rent n'olabirira abaana ku ddoboozi lyo when people were dubbing your movies so natuuka ekiseera nga njagala kuyiga kwogerera ki movies okolete bakola muli owanyo VJ Junior was staying in Chikoni by then ate Chikoni nali nange nsula ku gundi Grand Dreamworld Hostel well nali nsula mu Dreamworld Hostel mu Chikoni eyo kati ne munoonyako nengenda ku apartment ye ne mugamba munnange njagala kwogerera firimu yansaba obukadde obwo okunjigiriza naye nga nali sirina ssente ne mugamba kati omanyi siinaawo ssente naye mbadde njala kuteeka mu Fast and Furious wali yali agiranze nnyo naye agiteeka mu kasente n'ansaba ya 5 naye nga muwa era ntandika okupushinga erinnya mpola njagala kubuulira n'akuyigiriza ate VJ Junior teyanjigiriza so ganatano galega kibiro byakuyisamu mbonno otomera biro genda Bumbash okufuna ate bibeeko waliwo movie yalina okugenda agamba VJ Bumbash agitaddemu emitwalo 5 efulumirewo something like that yabyogera of course awo omuwadde ssente nene ebyokuyisaamu nga wegamba Jozi nakunakwa shout out kakati nze Junior alina omwana gwayigiriza omuyita VJ Sani okwogerera kati Sani oyo munnange sawa zinayogera ku BBS Sani helped me so much to learn how to wire the setup ya movies San VJ yali ayogerera ku awo mu town wa Kiseka
kati nga mubeerako nnyo naye nga njala kwogerera movies. Movie yange gye nasooka okwogerera mutuufu neewulira ne ngamba what is this. You know, it's like an upcoming artist wayingira studio n'ayogerera but then neyeewulira nga byayogedde mutuufu. So I listened to myself and ngamba, hey, what is happening? Like, of course, I didn't have the zeal, that kind of momentum. I'm not at peak. So when by the translating movie is a very hard task. I realized you have to know the plot of the movie. Does that mean also so ko jirabo jimaleko? Omulamwa gwa movie. Ogiteekere then ogirabe kati ng'okinyonyola. Ogirabe ogyonna olina osooka n'ogiraba yonna n'ogitegeera. Ekyokubiri movie eyo. Yes. You have to get a downloadable movie with subtitles for you to have a comprehensive approach for the movie. Yes. So you download the one with the subtitles, then notandika okulaba nga you what? You integrate the words they are saying. Ate ina zijiramu episodes per week tebagiyita lumu. Ate ina bukedde yegigula ye junior na translating. So every week bukedde bagiwa episode yemu. So biraba Kaso abira no because eba MID series but a film per week. Okay. Yeah. Okay. So I realized you have to study a movie before translating it. After studying a movie, you make sure that you get the plot. No lusi mutulimbamu. Ba waliwo byempira ngo lusi mu lulimi katika ina ko lusi kaliko mu lulimi lwabwe. Waliwo gundu byatukanga bali mu lulimi lwabwe naye ngo omukulu akyayogera ate ye. Mutulimbamu olusi. Movies tulimba ebintu bingi. Kubanga tukimanyi nti waliwo abataasoma nga tebo baagala kuyita. Kali musajja wuuli ali kuzimba. Talina budde bugenda munnyonnyola because of what all the movies you've watched tokyazijjukira. Yeah, but at that moment you enjoy it. So for us, the video jokers, tugezaako okugondeza alaba si n'ekyo n'okumalako alaba movie stress. Kubanga wokola movie, you mind about people having rent issues, school fees issues, you mind about people having family issues. Okitegera waliwo n'akooya ava mu lugendo atudde alaba movies. So olina n'omuntu alina anxiety problems abeera awo nga yeebowa. So when you translate a movie, sikakana kujoogerera nti kiri kiboogedde kyogera oteekamu ku supu ate ekisinga byonna movie olina okuyigiriza. Of course there are segments whereby babannanga abakyala mwegendereze mugenda ne mukwana emikwano bwegiti ne bwegiti naye nga ate omuntu oyo kyokola batakwagaliza. So wegende, so you teach within a movie, you kind of teach, you sober up people to tell them that whatever is happening in this real world, it has consequences. So you teach according to the movie, or you teach according to the movie. Yes, According to the movie. There are movies, of course, movies and adventure movies, thriller, love story, action-packed movies. We have war movies. We have science fiction. So movies are you can start translating a movie about science fiction. Then you start teaching people that the moon is a lunar. The moon has a sixth gravity of the earth is what rotation of it. No banyonyola abantu omuntu abera nga beta simanyi nti omusana gusinga ensi eno emirundi akadde kama emitwalo 3 obunene. Yes. Neno okimuyigiza ngo. Of course the sun is so huge. The sun is huge and it is the center of the universe. The sun is in the center. The sun is in the center and it's being orbited. It is being orbited by octillion stars in the galaxy. C septillion, C trillion, C million. So the sun is so huge, it's massive, and it takes up 98.8% of the Earth's of the solar system. Okay. So ebintu oboyogera science fiction omuntu obimunyonyola n'omugaba bannange. There are planets like Jupiter erina emyezi ena. There are planets like Saturn erina emyezi 22. There are planets like us. Like no banyonyola katoyiga okwogerera tutuze ya so njigo okwogerera firimu wabula muba mu challenges oba oyogera amasanzi ne gagenda ebiseera ebyo oba oyogerera n'owemula nebino kakyasobola okgenda n'owemula agazi nenna so bintu byabeeranga bizibu
nowemula ngate movie tewemula nowemula ate nokakatingamu so osobola okwogerera movie ebiseera ebisinga nga tobadde mu vibe n'ogamba ngenda giteeka ntya katale nga sibadde mu vibe ngambo yennyo n'olinda obeere mu vibe of course kati movies ezo twamala okitegeera nti nga tonaba kwogera movies olina okuba ne byokozesa ojja kwesanga abavijja ab'enjawulo waliwo akozesa walagi waliwo akozesa bia waliwo akozesa buli omu alina kyakozesa akakoola okubanga just okolesa oba DJ wabokedde oyo mulala mmere oba soda nga gwoba okusse obeera mu vibe basagala bakukotinga nga bagamba mbu wagambye mbu bavijje bwe bakolesa ebidagalalagala omuntu asokolesa ekintu nga si kiragala naye nga alina ekimu wa booster naye nga si bonna naye nga kati gwokolesa nze bannange ati ogambye badije abavijja balina bye bakozesa yes nze of course nsokozesa of course sometimes nkozesa beers so tuddeyo wali eri deno malo okwogerera kanjagala ombwire mulimu akagambo kati nze nganze fani wa junior nyinamu obugambo bimanyi wawawa awolodi nasembera njagala ombwire ekawe nedda kati era kati olina okufuna punchline kyeki vijje kati junior agamba ever challenged but never equal Bumbasha agamba a creative genius with the low level inhibition buli omu alina punchline salongo buli omu alina punchline okitegeera how do you choose the things you choose them according to the nomenclature n'oluzungu ogenda lugonza mutanda kisinziira bwe kale na audience yo gy'ozimba oba ozimba audience yaba butale era oteekamu oba ozimba audience ya okitegedde who is the best video of course VJ Junior yampawulangamu ebiseera ebimu ate nga tuli bakyali nnyo kuba n'akalulu k'emutungo nze yali mu maaso wali nga tukanoonyako obwa mmeeya wadde kaagaana okay kakati nze tutegedde olutandise wamala nokakinga app noba nkole ekyokola okimanyi ola kyenjagala okubuuza kiri nti bulembera ndabafumu kino kino kimbuzaabuza nga bagamba tugambe movie gye bayita Titanic yakola tugambe obuwumbi 4 kati njagala ntegere movie ekola etya obuwumbi beke bagifulumya kitegeeza ki okugifuna okay now okufuna sente kati kanchikunyo abalabi baffe abali ku Jose and Winnie Diaries nsonga olinda kwagala tunonyonyola Winnie afaanana ndaba ino omuntu gwafaanana abula nototandika mukyala wange Joa wakajjukira kati wakimugamba no sinakimugamba balonda bwekubire kati sinsi ono ndi naye ate manyi mukazi we bwoli bwala so mufaanaganira ddala akaviiri naye asalaawo obweru katono kale so tugenda ku kya grossing bakiyita grossing now you realize that in the whole world mu nsi eno yonna mulimu ensi nga 216 ensi zino zonna mubeeramu theaters ez'enjawulo unlike Uganda tulina ntono theaters ezosanga ziringa 15 you find a country like China it has 1 million theaters America every state has over 20,000 theaters so across the whole world oyinza okwesanga tulina theaters nyingi so weba movie waba gishootinga and production byonna basogama movies tugitaddemu $1,600,000 eza $. Okugifulumya n'okugikola so what happens is one bagenda kugamba movie ina release date nti nga 16 April movie bagenda ogita movie we bagiteeyo waliwo kye bayita piracy ba pirates abadabbinga movies online abazibba tebabawa mwaganya movie we bagita kati theater ng'eyaffe wano eya Arena Mall eyinza okulangira nti ku ssaawa 2 waliyo movie Jose and Winnie Diaries tugenda gifulumya ssaawa 2 people will pay money to go and watch that movie kati link eyo wagisindika kuva eri mbazungu Michael Jackson jatwala bayali bwetu
so tugambe ndi kikulaga nti Kye link kyali eva mugamba, mbazungu so kye katugambe Titanic bagambye egenda fuluma nga 5 eyo cinema egula ku gundi kuba nanyini movie kati sinti mono buli cinema mu nsi yonna naye egenda kulaga eyo movie nga Ejja 5 giraga- yesu ogiraga ku lunaku olulala. yesu ogiraga ku lunaku olulala naye nayo yenyini okugiraga kwayo Eh, erina gijja ejja ku kubali Okay. kati abana ba cinema basasula sente ne babasindikira at that period bw'olaba ng'eggwako tosobola giri playing bakusindikira nga linki kikyotegeeza bulaba ng'eggwako bw'oyingira anti bw'oyingira cinema nga movie yatandise dda eba yatandise tebazaayo ate ekyokubiri kyova olaba abantu bakwata busimu ne bakwata mu cinema kubanga cinema nayo tegirina okay so cinema bayagiguze asasula bali bagimuwe ne bamusindikira linki Amwaka viewers. ka viewers webale mwaka so naye viewers mwennyini wano nafuwa asooka okuddamu era n'agiraga n'addamu n'abasasula Babbi. Okitegedde? Ogategeera? so era amakulu galina okukola kugiranga abannayuganda bagende bagira yasasudde bali kati Sente zivaayo. ensi yonna Sente zivaayo. yes bw'oba oli mulanzi mulungi first of all Anti ne bali ffe- bakuyambako okulanga ffe waffe bannanyiniyo wano. eri mu kutrendinga buli wamu tuli baavu tetubimanyi bali baziteeka ne ku billboards nti obudde bwe buti egenda kulaga sinema Because you cannot tell me zonna no Michael Jackson good gye twagendako alina mola okulaba mbwe byadala sente zavaamu. I doubt. I don't know about Michael that Jackson ne movie, SARS mu lulimba lwa 3 hashtag #1 I know, but here in Uganda, cholowooza ziyinza okuba zava mu sente ezo zibasa. nedda bo nga bo aba theatre balina bakasitoma baabwe Okay. they have their customers Yeah. yeah so that is how bagamba egrossinze million bweziti olumala bwe bamala okulaba nga egenda eggwa ku lubanga luyimba nga bagiteeka ku internet for everyone to download okay kati kino kyembuuza basobola ogikuumira mu mbeera eyo nga be bagirina okumala emyezi nga 5 myezi ng'ena kweta nga buli gundi sinema eyagala ogiragira ekyagijja kubba kyova olaba nti olwawo okufuna ka clear copy okukalwawo okujja ku market ng'ekyali mu studio Fast and Furious yafulumanga mu November twagifunanga mu January eyo gyonna emyezi ng'eri mu cinema nga gyofunye ba pirate copy bamu enzikiza opapa okwagala okugiraba kitegeeza so bagenda ogitogamba nti kati bakiteekeyo n'omuntu wa buli gyagere nga bwayaga balina obanga basose gikola mu ssente zino z'otunyumiza ezaki exactly nga olaba omupiira gwa World Cup tegutandika ssaawa 2 guba gutandika ssaawa 2 Kati mwe babijje mugifuna ddi. kati ffe bweggwamu olwo lufuufufuufu ne bagiwanika ekidownloadinga nekigitranslatinga Ate nga mniwa abantu bagiraba of course bagenda ogiraba. naye ab'oluzungu abalina olugezigezi abo I'm going to the cinema Yes, hey, ekyali with my fresh. boyfriend I watched it bamuvi bati bafunamu sente kati bagamba nti movie yatunze nnyo bano tiyatunze Eh, nnyo ekyo lwakuba kyekibaawo Uganda ffe tuli baavu naye ensi endala South Africa kiba clear ensi z'amaanyi they sell so many Kati links gundi kijja wajijja omanyi ekyasinza okuba nga yabbeyi ng'atunda nnyo. movies of course eyo Avatar yatunda nnyo Avatar yatunda nnyo because of CGI ate jjukira movies ennaku zino za green screen bagikolera nga wano movie yona gwe n'olaba bayingidde ekibira technology w'amaanyi Okay. So Avatar yatunda. Nawulira nnyo Titanic. Saagiraba. Titanic nayo yatunda mulimu abasajja nga ba James Cameron abo ba director ab'amaanyi excuse me ba directing movies ne bafunye ddala ssente they have good setups and screenwriters Ekyo kyapulayinga ne ku movie z'aba Nigeria because Bukedde nawe yatuuka nga nabo actually not Bukedde only TVs nga zalinanga buliza bw'aba Nigeria. movies nga wegambe kati ate aba Nigeria everyone has their version aba Nigeria balina Nollywood nti bo ebyabwe bibalaga balina culture ne modern so it depends on what you want to give your audience yeah of course bali balina high Namwe budget muzigula bwe muti. namwe mukola low budget wanji Era nazo muzigulanga we mugulenda. baba ne sites kugenda there are sites that are payable ne sites that are payable you can download freely Like Yeah. YouTube. yeah like of course YouTube nayo kuliko videos zitali downloadable sizona nti videos ziri ku YouTube ziba downloadable bwewera downloadable tosobola giri-uploadinga Gye walaba n'oyogerera nga yakunyumira nnyo naye weka wanyumirwa ng'ogyogerera. movie gye nalaba eyasinga okunyumira yali Shannara Chronicles kaali ka series kaali kalungi kaali ka adventure kanyumira tekandeka kyekimu yeah kalina segment ya love of course ne adventure yeah
Akoyagala nnyo love. Nedda mukwano, but of course love is very fun. Omanyi ekigambo love abasinga tebakimanyi, but kivunwa lean on vows ever. Love, lean on vows. Okay, kigambo la LOVE, gundi ya lean on vows ever. Vows zinezo mu church. Vows ebisuubizo bimwesuubiza ne baawo. Nzate byekola temuli. Tokwata ku simu yange mu myaka 10 nga sikwata ku simu ya mukyala wange. You vow, bintu bingi. Gundi yiyo gyotugambye oba wetebweri. Yansi yonna abantu bakimanyi simanyi Bakimanyi. Kwanza akavalu sekabeera mu byengola byonna. Love yange nyimanyi bulala. Ne love ya fakati abantu bakyalina love. So love never exists. Kasta Canary yakyawa Ferguson. Ne mmanya love. Kasta go chali ne Joan. Okitegeera. Ene kali kati gwe kana instead of ogenda kufana. Abapenzi bayo kaneggo. Bwenkulabidde ebbanga naye. Mpira Jose. Anti kati oyagala obalemu amaanyi batayina bantu. Kuba batayagala tutegeeza abantu kyolina omuntu. Nedda si. Mbadde watwizera okwanga ogambye nono ntino ofaana mukyala wange. Okay, so olwajjo andiro mbadde ngenda ku Rwanda. So Kubanga tebampulira nga yona mukyala. nkuwulira ku BTM. Is it? Nedda siri ku BTM. Kuba waliwo yangambye buno bwe nade yesterday bangayina okugenda osinga. Ekituufu kyo kiri nti twakolera TV nga tezisasula. TV zikukozesa bukozesa. Kyovola abantu no story eri mbadde nkyagibaza ne mu nkati. Wali nga njogerera. Natuuka ekiseera firimu nempulira nga oba tezinetera kasente bulungi ne competition is very tight. Ne ntandika okwogerera wrestling. Kubanga of course tangira wrestling. I learned the moves, I learned the setup and the matches. When I got wrestling in 2015, all mukwano wa mita Mutumba, Pade Kauma, the senior crown leader of BF Suma. Okay. He introduced me to his dad, Mr. Kaiwa. He, of course, by then, yali akatandika TV, it was Believe TV. So I went there to Believe TV. Engeri Alan Cruz ne jabere mutungo nene mutwala momo 19 vena tugende yo Ngoya batwale. Okay. Twagenda ku Believe TV yali Mengo by then. Omusajja nangamba nti njogerere ekigo mwe ku TV ye. Ne tubulaga sample office yali ku Cairo Bank waggulu awo. Agamba kijja kukola. Kyanjawulo tekibanga n'abantu boogerera filimu gweyogeredde kigo. Leta waaka. Muganda wange nga novuga ka boda kange okuva emutungo paka Mengo ntwalenga yo CD ezo eza wrestling kyaleera ngayo regulo lwakubiri n'olwokusatu repeat nebere ku Sunday but omwami soka nankozesa emyezi 6 nga tansasula Yali yani TV. Tokanga gobo wetegereza nga kikola ba sponsor bakize ba sponsor yite bana bakujja ngolompika njagala ku penetrating mu system nga manyo kitekayo nenzire waka nene tunako ku TV walinga sebe ekigo kiraba neneewulira nengamba bas kati natuke sira nga nitaga akasente kati emyezi 6 ne mala nengenda mu nyumba ku office nga muzeika yo tukoze tutya kubanga neddo okoli mpulira likaze Kaiwa muzeika Kaiwa pasa Kaiwa. Kaiwa wa BF Suma. So nangamba mutabani nja kuwanga emitwala 3 omwezi kali for the start. Of course nali okaya nento nezikuli mu True. Ngatundayo tubale emyezi yafe 6 nga tuwoni kwa so nenkola ki? Nenzikiriza mukago gwisa batagenda kwa kati mutandika baite bansasula katutandika. Tuyingira 2016 awo nampaye buli mwezi nga nsanyinga emitwala 3 katolo bampa 3 abasigale tebabasasula. Bamomo 19 ba ala. Abasigale tebabasasula. Era abo bali tebabasasula. Babagamba Sharifa Zawadi. Mukazi watu nga Bumbashi Gowesiri. Omumanyi Zawadi Sharifa. Owama figo ono abeera ku baba. Abenyine ku TikTok. Twakola nabo eyo ku ne Annual Katamba. Amasembe. Annual Katamba nga negomba agamba naye Bumbashi gwenno kali. Bakusasula. Amasembe. Mawulira. Bonna. Ngasoma mawulire. Yali nga mu field nga voicing over. The news. Nga agera mu field nakwata nakomona nga tebamukiriza kukola ki. Kubeera kumpewo nga tanabafuna experience. Nga lwa befuula bakawaji. Okay. Balina okwogerera. Wakati bali mu mbeera ake. Tetumanyi naye nga nze baali bampa sente era mwami Kaiwa ekigo kyakwata nnyo ne mugamba naye njagala kukolayo ka show
ku club obligato naye sina capital nampayo million 10 namugamba mpole million 10 ngenda zimugiza nga ndi konko sure abantu bagenda kujja abantu bayagala nnyo ekigo yampa bukadde 10 ensasulako KCC ensasula ekifo ensasula sound zi projector nga wobimanyi shonga empuuba zena no nga magumba gali gati nga ndi mutono nkoze eziwedde wedde nga gwo omuntu atwayina mutono nalina mutono nenzigwawe nga mpulira njagala list kwa wakimanyi nti Bombash yali yenkana ani gwomanyi ku kampani awo mutono National Media Kimoga genda maaso Kimoga ni mutono nnyo so munange to my surprise abantu bajja and I made something like 30 million amagoba no magoba was 20 and I returned the 10 nengena ne 20 kati wengena ne 20 nengulirako mukyala wange poloti mukono by them ngamba ngenda kugula poloti yange ndazongere mu business njakudda mu nkola ekivulo ekirala okumanya nze sente nayisi zikwatangako eza show esente za show ziba zezinze mulimu yazijje mu manda mulimu like bazireeta nga wobimanyi and interest was 20k natya n'okudda ewaka emutungo twasula mu Jeriza hotel eri kumpi ne Novic Hospital nenga mutala nga tusule wano kubanga zino sente so again as well nantya I've never held such money by the so muna wekyali nengamba kannemeze mu kigo ki nzabuuza show nenzivaamu show ogikola waliyo bagamba like setting ya nabagamba mujje Bombash agenda kwogera ekigo live ng'omulabako kuva mu bya TV live kati nensiba projectors nazipanga emitwalo 22 nenteekako abantu bajja bangi ne video nzirina nagwe eddalu bambi kya surprising akoyera emitwalo 3 kubanga atunganyiza abantu kati nayisa akudda yatesaba ku gundi capital mulala nenonya capital atandika ekivulu kyokubiri show eyokubiri nagikola no okay ziri show nakola shows endala waliwo show yansala nenzijako waya tutategeka Bobi Wine yekalakasa ne batukuba emigo mu town ye nga bakubayo abantu bambite bajja bataddemu ngawo bimanyi bataddemu era covid agenda okujja nga mpulira ekigo kintami however I did not lose hope nengamba no olaba abantu bali bajja nga njogerera kantandiko kitendeka ekitegeera ninga kantandiko kitendeka let me try my level best to amplify the voices of these Ugandan amazing athletes abagala okujoininga the world of professional wrestling so wetuva mu covid bwetu tiwaliwo TV empya babita targeted nze golaba eri nzunze bakimujika abo bolaba obasanga ku biri TV eyo nansa na katono nnyo ali ku BTM kati wamatufa kutegeere yaddayo ku BTM yali yeyo so ATV yava mu BTM ATV yavaamu KSTV nekimi yakola ku KSTV yakolayo nga katono bwe kati nga era nze olumu mulaba ku spaka linga alabani bami musajja wa yatandikire linga katono nga bakogoba ne ku microphone mbuluba kali kasaze biki mbiri so nze nkoze n'abantu bangi nina abantu bangi bekoze nawo mu TV omu that you can't even imagine never YouTube abasinga so 2022 target TV ejja kuwulira Habike ankubira essimu nayo yavaawo TV zigwa munnange zitandika nemala ne zigwa Habike ankubira essimu anoonyako twali twasinkanako kubanga ye yali ngampita muganda wa Sipapa because twabeeranga nyine Sipapa ebbanga lyonna abali kugali omugagga twabeera ne Sipapa Jose abimanyi tamusinka naye yakulabako olumungu ofuluma library naga ekikazi ekina amabina kino kyawa Joan nagamba nawe olukwanirizo yakulabako ng'ofuluma library lumu nga tena yajja kasinga mukamugagga Jose yali azala wano mubadda Jose yali azala kyeka ina abagagga by'ebiseera alabika anaida yali mu boss pastor ko yali ate jukira muntu wa
dresses nga bulaga alina amagulu amalungi kubanga sipopa yaga kidde mu kikina tatu oyo alina tatu yagina ku kigere nagamba kugulu jo namugamba olukwalirizo weewumuzeeko olina omukazi mu moto olina abakazi mu motoka kyokera kolo tewafuna mukisa teyafuna mukisa kola yes abakufa ekinga bwati ali kimayi wandira muzalayo kubanga kati gye biseera ebyo nali mulaavu jasi wali mulavu nga jukira wasoko kuya okufuna kai iPhone ko 11 oba 11 bana ngo okube bifaananyi buli kaseera kwe nga tova ku Facebook olaba yaliona kuleyo ka Facebook omwana oyo walina ka iPhone ko 11 nga abasigale bakutema pesa na tekino gwe kaina iPhone 11 bwamulava bojimanyawo so wali akuita muganda wa papa habike ampita ku of course Tag TV tukwatagana nangamba ndete ekigo ky'oluzungu nentwala ekigo ky'oluzungu ku Tag TV niko kyogere of course nengamba omanyi no platforms ono zikozesa nengamba no let me use this platform of Tag TV to reach out to every subordinate Ugandan omuvubuka ali eyo ayagala okujoininga professional wrestling nze nogola by then wrestling mumanyi in mind and kind nenga wrestling it's exactly nali simu wrestling nga just to batuzanya ne brother one nentandika okubanga I go for courses online courses I use some YouTube videos nempita abana bana Uganda tukole ki batandika oyiga ekigo I used Tag TV kati Jose waliwo olunaku lwe wampita embuya ne tukkirira wansi eyo mbuya n'okkirira kina wataka ojjukira unajja aike mu Joan simayi wajja wali obeera oba wadnali ku droppingira ki but I came to kino wataka waliwo emmotoka gye najjiramu Mark X empya it was a Mark X eyo nagitunda nengulamu ettaka emukono kuba nali nagigula 50 million 50 yeah Mark X yeah empya zino empya NHX ekinene mu covid yawo I think kuba nali ntadde library kireka nze muvubuka yali agirina milioni 5 wazijja wezo of course nagigula awo ku Chima Motors yeah $15,000 oh nenjitunda million 38 nengulamu acres sato zita mukono kati awo wempikira abaana kweri ttaka lyendiko bajje bayiga ekigo so boli oli mukuyigiriza kati nagaziwa even like 5 acres still in mukono yes era kati mad wrestling mulaba online mad wrestling video bana balwanira mu bisoto bonna nzaabwe editing era ye CEO omayema yakaba temutegera kye twogerako ate nga nalengera nze nebintu nabirengeranga ebintu gankumanyi n'ensibu nga nengero trending nga nebyo nengambe ekigwe omwami yatandika ekigo ky'abaana abeekumira mu bitoomi mu ttaka simanyi bwali obalabyeko ye mwami ono yenanyini ekyo ndowooza walagala engabo ogambe walina laavu ya wrestling then oyaga otandike naawe ekyo kyange kakati ng'omuntu omuzanyi wa wrestling ng'akusindikira ebyuma ati kati nzija wentandika ekintu ekyo of course abaana abo batandika okubanga bajja mu bungi okuyiga ekigo batandika okuyiga ekigo twatandika okubanga tubayigiriza ekigo era video yasooka okugoyinga viral yafuna 15 million views ku X in just 11 hours of two girls wrestling yatambula nnyo yafuna engagement y'amaanyi like 2 million shares it broke the algorithm so and that we are going viral of course all over wrestlers abamanyi omuli Will Ospreay they donated me $10,000 yampa mutwalo mulala nampa 12 they started donating ne batu donating irawo ezokubanga tu bakuke muzimba mulimo okuzanyira mu muzimba yes okay nitandika okubanga of course papers nyingi zalwaninga tino there is mad wrestling in Uganda nawuliranga sikyayagala kuddamu wavijje babalagana ku mawulire ga nawuliranga library zintami that's how big buli kimu nengamba in your breakthrough let me up to right now ndi ku kigo omusajja ayitibwa Cody Rhodes yatudonatingira ring okay yankubira essimu I even have his contact yankubira reaching out he came to my DM on X nangamba hello back in I would love to compete with the wrestling ring find out how much wrestling ring
Africa, it yamalawo $32,000 US. Nchola $32 esatu mu enkumi. $310,000 Ne bagishipinga paka Mutukula. Ngende Mutukula nenjikima nentuukawo nga baagala musolo. Of course omusolo bancharginga 16,800 miliyoni za Uganda. Ne mukubira essimu n'azisindika n'ensasula mu URA ne UNBS emmotoka n'egyeta ring paka wa. Ring ye Cody Rhodes. Yeah, ye Cody Rhodes. Abalabi ba wrestling bo baba. Kintu kya round ekibeera. Yagigula million 10,12. Nazi kuteeka mu ngata kulaba ngo watamayina bwofaana. Abazungu Just okoze kyakola ate. Abazungu bo baagaliza kubanga waliwo n'Abamerika abajja interview ya covering abo bo bambirira so nice people. Batutundira amasaati bajja ne batukwata mu training abo baleka bangulidde drone kuba namugamba sina ntambula nalina Mark X endala gye nali nina ne mugamba naye olumu mbona luno lwentambula Mark X esikira mabega nampa 70 million nangamba ngule drone yanyongera 50 million nengo butanda ikinga ebyetaagisa omaye bono omuntu nga bwogambye nti okulaba breakthrough omuntu osobola okukola ebintu bingi mu kuyiiya obulamu then oluvannyuma n'otuuka ku kintu nga kiraga nakyoka nga kiraga kati olina okusibira kino I think yes kati sisobola va mu kigwe n'oba ofa because abaana bannayuganda tuligezaako kubanga tubalwanirira bagende mu nsi ez'ebweru. When you look at it right now engeri abaana gye bayizeemu ekigo baligenda mu maaso n'okubanga kati n'olyo naye lwesola ali awo omuvubuka atambudde nange so bayiga ekigo tulina of course tulina trips eze South Africa tulina okugenda India to represent Uganda mu muzannyo gwa professional wrestling. Yes. Abazungu baganye wrestling wakasooto okusinga oli owaabo wa stage. Lwaki wakasooto? Because namadabe dugaza. Because bo kibaagala ala kubba yesaba leto si awuli essanyu. Era ne yasemba bamuyita Joella, bamuyita Joella. He's a very powerful guy in the UK. Joella ya wrestling ne mutabani wange bamuyita one man army. Era amwagala nnyo yasuubiza n'okumutwala. So Joella oyo yalwana match nungi nnyo yafuna 3 million views on YouTube. Ku page yakuba 3 million views, ku yange nekuba 1.5 million views. The video performed very well. The video went viral. Nasiima nnyo. Era bwe namujja ku kisaawe yambuuza Bumbash kiki kyoyagala. Ne mugamba Mr. Joella saagala sente. Njagala onyambe ongulire ambulance. Kubanga abaana bano nina abaana basuuka mu 100. Naye bwe balwestolinga ayinza ofuna obuvune. Mbasiina kubanga waliwo bwe yali anfuddeko bamuyita Sanjuki. Omwana oyo yali afudde ne tumuddusa ambulance ye Naggalama yatuuka leeti. Imagine okuva e Naggalama otuuke Mukono ate mutwale paka Mulago. Omwana yali anfuddeko ne ngamba laba ekisiraani bwe kiba kigenda okukola ki. Joella yangamba it's okay. Nitugenda mu bond. Najigula. Ne bamugamba 150. Ne tubagaininga to 128. Nazisasula. Mashingo ino omukisa abantu abatuka amaze sente mbitirivu bwezi. Yes, nagamba in case you have any emergency namba no mwana mutwale mu. Era kati ebeerawo whichever match ebeerawo nitukola ki. Era I'm going to invite you to one of my events on 26th July. Muje mubeere mu Nyimiro ku Kigo. For once. Mukono. Mukono. You can parking is there, okay? Ojje mu Nyimiro ku Kigo ekyo. Ngabe kuba tubala. Kura Bumbash tujja kujja tukubeererewo. Bagamba wrestling abeera staged. Ebiro by'abazungu. Busimanga baba bagamba mugende mu kisawe naye wini yalina owangula. Mwenzi naye Joserero yalina owangula. Bituufu. Now, professionally, I'm not supposed to break the kayfabe. Tujita kayfabe. Sigenda kukwasanguza bibeera in the world of professional wrestling. However, wrestling is a combat sport. It involves grappling type techniques, throws,
balls, drop kicks, attacks byonna. Okay. And wrestling is an athletical form of theatre. Anyuma for the lovers of the game, omuntu aba tayagala wrestling tamunyumira. Era Omulabi wa wrestling ayagala wrestling. Omulabi wa movie ayagala movie. So there are two different kinds. Ate olaba hetero person. Alaba byonna. Byonna tabiyita. So basically wano ku Jose Diaries nsinzirako Jose and Winnie Diaries. Nsinzira wano okutegeeza buli muvubuka oba omwana ow'obuwala ali eyo oyagala kubeera announcer, interviewer oba referee. Please come to and join Soft Ground Wrestling. You've had the genesis of where it came from. It was an idea turned into reality. Okyayingiza abantu. Nkyayingiza abantu naye it has a process. We are a registered company. It's a limited liability. Twagala omuntu ajje for the love of the game. You pursue oyige ekigo. Bw'omala oyiga ekigo, we are going to pay you. Bisanyizo nga biriwo omuntu byalina okugamba kati akulabye nga mnabyagala biki byalina obanga talina bulwadde bwa mutima talina kubanga bw'oba muwala tolina kubanga waliko olukindo okitegedde. Bw'aba mulenzi you're not supposed to have obanga wagwako kabenje olina aniya olina ekirwadde kyonna eky'omugongo n'amagumba aba sickle cells temutawaana. HIV totawaana. Yes. Okay. So better kasente okuregisteringa kubeera kwa bwereere. However bwe twakuteeka okw'obwereere abantu bajja bangi ate okubaliisa kizibu. So to limit them kubanga omuntu agamba kangene newambira eyo netuteekawo 150 kwe kuli check-ups ezo obitegeera ebintu ntubwetu so ne bwajja nakugamba nti siri mulwadde wa mutima still go okuse omwino omutwalo okumfaming general whatever. Kati gundi ya hostel ya Kisulo mboti sisobola kuzanyanga wenzire waka. Osobola okulwana ekigo nga budde waka. Muyinawo ne ab'Ekisulo. Ne tubawo n'abo abasigalawo. Musomera course, is it a course? No, it's not a course. How long? Just for like the first 6 months, boyiga nga tukuteeka mu ring, tulabe in-ring ability. Yeah. So better when you tugenda nko mu ring naye there would be just potential professional wrestlers. They're not wrestlers, but once you anonymously get the game in your head, ng'otandika. Waliwo guy abeera Dubai wentera okulaba sometimes ngaze bwati muwaggoofu. Jala Trophy. That one. Jala Trophy yajja n'ayiga ekigo namana n'atandika ekiki. N'atandika ekiki? Yeah. You joking? Ng'ebyo. Yeah. Ng'amazola byabikolera wakwatabeera mu Uganda. Abeera muno waali yakoma. Yakoma kati naye ali kwa aine ekigo. Aine ekigo kiri wa Kiso. So guy am inspiring. Na inspiringa. Ne muyigiriza naye alina abavubuka abeeyo. Naye ayinza okikuba munna ebyensi bisoboka. Ayinza kati mulimu babiri bokka bumwe kamwe kati mbuki. Ayinza bangi nno benjigiza ekigo ne bakitandika kati ekigo nakyo kyafuuka nga olaba zi dansi bino ebya olaba kati Ghetto Kids ye twali tumanyi kati waliwo Hyper Masaka. So buli omu neki kati muba bapangisa awo kuba kati oyogedde mbalinga dance ne badansa babapangisa babapangisa ku event ki abo badansa ate kati bo bafuna sente nyingi online. You find that the Ghetto Kids have about 12 million followers on YouTube. They have YouTube earnings. Ife nga ffe we hold shows every Sunday. People come and pay 5,000 and then they watch. Yeah. People come and watch. We have our YouTube channel, we have our X, we have our Instagram and TikTok. You're pushing literally. We are pushing and we are right now when you Google your phone. So called this me now data akaton. Okay, I'm getting charging. Imagine you take him out Soft Ground for Google or use any AI tool. Ejja kugamba Soft Ground Wrestling is #1, the fastest growing promotion. Sabo ranch wajituma Soft Ground ngate bo wali otandika matandikira ano kutaka eri kaluba anti kati bwentuuka emukono nga sina ring ebiseera ebyo nenkwata amabanda